الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن محمدا رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله أعوذ بالله السميع العليم وبه نستعين من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفس بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الذي من جاءنا بالهدى ودين الحق يظهره على دين كله ولو كره المشركون صلوات ربي وسلامه وبركاته عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. إخوة في الله، أوصيكم ونفسي بتقوى الله عز وجل كما أمرنا ربنا تبارك وتعالى في مكة بتنزيله. يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير هدي هدى محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. وقال المصطفى صلى الله عليه وسلم أيضا اتق الله حيثما كنت وأتبع سيئة حسنة تمحوها وخالق الناس بخلق الحسنة. الموضوع اليوم السؤال: كل من حرم زينة الله التي أخرج العباد والطيبين من الرزق. يا كان الله تبارك وتعالى nanyini byengera ebitalojjeka, nanyini matendo agatalina kkomo, nanyini bufuzi obutalina alina, nanyini buyinza obutalina kigero. Yayawuka nanyini kutukola kwebyo byonna bye yakola ebimugattibwako
ne kiba kigambo kibi nnyo eri oyo yenna agatta ku mwezi waffe Allah tabaraka wa taala. Bwe babuuza ebibuuzo bingi abashiriku nga babuuza omubaka Muhammadin sallallahu alayhi wasallam, yafaanana atya oyo gw'oyogerako, yabeera wa, alya mmere ki, ani yamuzaala, tubuulire ku kika mwava tumutegeere, tubuulire ku mannya g'abaana be, tubuulire ku mannya g'abakoddumi babaamuwa abakyala, ye ssezaala we yaani. N'abaanukula Allah tabaraka wa taala n'amugamba nti kul a'udhu billahi minash shaitani rrajim bismillahir rahmanir rahim, n'amugamba nti kul huwa Allahu ahad, bategeeze nti gwe mbagamba bulijjo ali omu Allah. Kul, bagambe huwa Allahu ahad, gwe mbagamba ye Allah atali bwannamunigina. Njagala wetegereze ekigambo ekyo nga bwe tukigendako tudde ku mutwe gwaffe gwe tulaganyisiza. Yamugamba nga abaanukula, ono gwe baabuuza teyamenyeka nabo, aba akyayiiya ekyokubaddamu. N'amugamba nti kul, nga kiragiro, huwa ye Allah ahad. Njagala twongere tutekeyo amagezi. Abuuzibwako, ayanukula abamubuuza ng'ayigiriza abuuzibwa nti bagambe nti huwa Allahu ahad, bwe mbagamba ye Allah atali bwannamunigina. Bwe muba mumbuuza gy'asula ne byalya, bwe muba mumbuuza abamuzaala ne gye yava, bwe muba mumbuuza enneeyisaaye, nga bakubuuzizza ku bikwata kuwena ku nze ku mbeera ezo, naye nti bagambe nti Allahu samad, nze neeyimirizaawo nzekka, ate nenyimirizaawo bo n'ebitonde ebirala. Allahu samad, Muhammad bagambe sallallahu alaihi wasallam nti nze neeyimirizaawo kennyini nze nga seetaaga muyambi, nabo ne mbayimirizaawo ababuuza, ne nnyimirizaawo n'ebitonde ebisigadde. Kale nze nnateekawo bakitaabwe ne bajjajjaabwe, ate nze nditeekawo abaana baabwe n'abazzukulu. Ensi nagikola sirina nnyambako, era nga sirina gwe neebuuzizzaako, era nga siwali anjigiriza, era nga sirina na kitabo mwe nzisoma kugikola wadde eggulu. Atuuka ku nnyingo ey'okusatu ababuuza, kale tubuulire ku bamuzaala n'abaana be, kyava agamba nti lam yalid wa lam yulad. Bagambe nze sizaala, sirina baana, ate sirina taata na maama, sirina baalulye wadde ekika, walam yakun lahu kufuwan ahad, sirina gwe neetaaga mu ngeri ya buyambi, sirina gwe neetaaga mu ngeri ya kujunwa, sirina gwe neetaaga mu ngeri ya kuweebwa magezi, ensonga zange nzeemalira. Ebigambo ebyo mu Lungereza tubifunza ne tugamba nti Allah yayita eternal and absolute, ekitibwa al-hayyul qayyum, mulamu eyeeyimirizaawo n'agabira ebitonde obulamu nga bwa kiseera, nga ye obubwe bwa lubeerera. Al-hayyul qayyum, eternal and absolute, oyo gwe twagala okudisikassingako ebbanga lyonna, kubanga bwe tusooka otegeera ye ebirala bijja kutwanguyira. Nga bwe tusoose okumwanjula nga ye nannyini kutukola, ye nnyini buvunaanyizibwa ku ffe, ye nnyini bufuzi n'obuyinza ku ffe, tulaganyisizza omutomo gwaffe ogw'olwaleero tugamba titugenda kutunuulira ekibuuzo ekigamba nti, ekibuuzo kigamba ti man harrama zinata Allah allati akhraja al-ibadi wat-tayyibina min ar-rizqi. Kyekibuuzo kyaffe, ng'ekibuuzo kigamba nti ani aziyiza abantu okwewunda, ani aziyiza abantu okwewunda nga Allah tabaraka wa taala kennyini ye yakubakolera n'akubawa abaddu be, era ani abaziyiza okulya n'okunywa ebirungi n'okufuna ebirungi mu ebyo Allah byagaba. Twagala kujungulula ekigambo ky'abantu ekigamba abasiraamu kyoyo omusajja aguze emmotoka ya bbeyi, omusajja duniya emulidde, oyo omusajja azimbye ennyumba nungi, omusajja duniya emulidde, oyo omukyala agula hijaabu za bbeyi,
duniya emulidde. Oyo omwami ewuwe balya nnyama na nkoko, balya n'amatooke, n'olw'ensonga eyo si munnaddiini. Twagala kufuna ntegeera ntuufu ku kigambo ekyo, then kituyamba okutegeera ensonga zaffe ezisigadde ku nsonga z'ebyokulya, ensonga z'ennyambala n'ensonga z'empangala zaffe biidhinillahi tabaraka wa taala. Abange Allah tabaraka wa taala yassa Qur'an nga kyamagero, nassa Qur'an nga ttendekero, nassa Qur'an nga nuru kitangaala, n'agisanga huda nga buluŋŋamu esobola okulagirira omuntu guidance n'emuluŋŋamya okumulaga ebituufu n'ebitali bituufu. Nassa Qur'an nga Furqan eteekawo enjawulo wakati w'ebituufu n'ebitali, n'egamba nti kino kituufu, kino si kituufu. Allah tabaraka wa taala olw'okuba tumanyi, amanyi bingi bye tubbinkanamu mu kukaayana n'okuwakana n'okulowooza nga si kulungi, kyeyava ayanukula buli nsonga mu bifo eby'enjawulo. Yassa Qur'an n'agiwa essula 10:14 abooluganda, n'atuwa essula esooka nga erina ayati 7 ng'eyitibwa Al-Fatiha, erina amannya mangi, eyitibwa Ummul Kitab, eyitibwa Shifa, eyitibwa Alhamdu wa hakadha. N'atuwa ey'okubiri eyitibwa Al-Bakara. Waliwo essula ezirina amannya nga amakulu g'amannya gafaananira ddala essula, n'ezirina amannya nga kigambo bugambo ekibadde mu ssula, ezirina amannya nga tosobola na kulowooza ku bye zitegeeza bw'oba nga tofumiitiriza nnyo. N'atuwa essula ey'okubiri tugamba eyitibwa Bakara. Eyo nayo nga mpanvu obutenkanika, aya 286 eri ya 7. N'atuwa ey'okusatu Ala Imran ng'eyogera ku lulyo lwa Nabbi Imran, ku lulyo lwa Imran jjajja wa Nabbi Isa alayhi salatu wassalamu, era nga ye taata w'omukyalo w'ekitiibwa Maryam binti Imran. N'atuwa essuula ey'okuna ng'eyitibwa Nisa, specifically eyogera ku bakyala ennyo, n'eyogera ku musika, n'eyogera ku bulamuzi, n'ennyonnyola tawhidi omuyitirivu. Allah n'akuba ennyonda abashiriku olukomerero olutagambika, era mu eyo mwe yakakasiza ddala nti tasonyiwa ne mu Imran, inna Allaha la yaghfiru an yushrika bihi wa yaghfiru ma duna dhalika liman yasha wa man yushriku billah fakad harrama alayhi aljanna. Mu njogera endala yagamba wa man yushriku billah fakad dhalla dhalalan ba'ida. Mu njogera n'agamba wa man yushriku billah wa man yushriku billah fakad futara'u ithman azima. N'akomerera abashiriku olukomerero olw'enjawulo, n'atwala mu suratul Maida. Omwo n'atubuulira bye tuteekeddwa okulya ne bye tuziyiziddwa okulya, n'atunnyonnyola embeera z'abasiriku n'engeri gye bajerega abantu abasaala. Subhanallah. Nga ne suratul Maida, Al-Maida tukitegeeza ekijjulo nga kitegekeddwa ow'ekitiibwa, nga n'ekijjulo kya kitiibwa, nga n'abakitegekeddwa ba kitiibwa. Ekijjulo kya kitiibwa bwe bakitegekedde kirya wa kitiibwa, n'omutegesi wa kitiibwa. Waliwo ab'ebitiibwa bye bategeka ebijjulo ababijjako nga si ba bitiibwa, waliwo abatali wa bitiibwa bye bategeka ebijjulo abajja ne baba ba bitiibwa, waliwo abatali ba bitiibwa bye bategeka ebijjulo nga si bya bitiibwa ate ne bategekera ab'ebitiibwa. N'ekino ekijjulo kya kitiibwa kitegekeddwa wa kitiibwa, era nga kigenda kuliibwa wa kiki? Wa kitiibwa. Nuzula min Ghafurur Rahim, nga bugenyi obw'ebbeyi obuweereddwa okuva eri Allah tabaraka wa ta'ala. Awo nno sika amagezi ogaseesetula ogajje wano ogatwale mu jana. Ne tugenda mu ssuula ey'omukaaga Al-An'am, eyo yatunnyonnyola ensolo naddala ezo ezikolwamu ibaadaati, ng'okuwa zaka, nga okusala akiika. Ng'ensolo ezo zirina amannya 4 naye nga za bika 3: eŋŋamiya, ente, embuzi n'endiga. Ng'embuzi n'endiga ziri mu setting emu, ente n'eŋŋamiya. Ne tugenda ku ssuula ey'omusanvu tugenda okujja obujulizi ku nsonga zetugerako abooluganda. Ekindeetesezza ekyo ekinkosa kyenkola kino, kusika amagezi gaatudde asembere abeere ddala ng'ategeera ekigenda mu maaso. Mwene essuula ey'omusanvu eyitibwa Al-A'raf, Allah tabaraka wa ta'ala yatunnyonnyola empisa ze tuteekeddwa okuba nazo n'embeera n'okutegeera eddiini yaffe.
nga bwe yakikola mu surati Nuuru ng'atuyigiriza discipline, n'akikola mu Ahzaabi ng'atubulya discipline, empisa ze tulina okweyisa nga tukyala mu maka g'abantu, nga tulaba baganda baffe okweyisiza mu maka gaffe, nassa mu ezo essuula. Naye Allah tabaaraka wa taala yatandika bw'ati ebigambo bino abooluganda, yatandika bw'ati ebigambo bino abooluganda. Tetusobola bimalayo kubanga bingi nnyo, neŋŋenda kwogerako ebigambo bitono nnyo ku nsonga zino bi awunillahi tabaaraka wa taala. Tugenda kutunuulira aya ya 21 kwe ŋŋenda okutandikira bi idhinillahi tabaaraka wa taala. Allah yagamba ya bani adama khudhu zinatakum inda kulli masjid wakulu washrabu wala tusrifu innahu la yuhibbul musrifin. قل من حرم زينة الله التي أخرج لعباده والطيبات من الرزق قل هي للذين آمنوا في الحياة الدنيا خالصة يوم القيامة كذلك نفصل الآيات لقوم يعلمون. قل إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن والإثم والبغي بغير الحق وأن تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون. بإذن الله tugenda kusooka kutunuulira aya ezo mu ssuula ey'omusanvu, then tukole backing tuzigatteko aya endala mu ssuula eya 33 eyitibwa al Ahzaabi. Allah tabaaraka wa taala abooluganda yaleeta ekigambo ekitukutte ffenna wano. Yagamba ya bani Adamu, abange mmwe abaana ba Adamu, khudhu zinatakum inda kulli masjidi, abange mugyeeyo ebyambalo byammwe ebyebbeeyi, mwambale ebyebbeeyi nga mugenda mu mizikiti. Abange mugyeeyo engoye zammwe ennungi, mugyeeyo engoye zammwe ez'ebitiibwa. Bw'oba n'emmotoka nnyajjako esinga ebbeeyi ng'ogenda ku muzikiti gy'oba ovuga. Khudhu zinatakum inda kulli masjidi, bwe mubanga mwolekera omuzikiti mukakase nti mu bye nabawa byonna mu bulamu ebyebbeeyi nga bitambulikika nabyo bye muba mukwata. Njagala munneetegereze bulungi. Khudhu pick up, khudhu kwata, khudhu tambula ne. Yagamba oyina ebyebbeeyi, oyina kalifuwa asinga obba webbeeyi, omwekuba ogenda ku muzikiti. Ono mwami alina essaawa, baba ajjukidde esinga zinnewaayo zonna gy'akwata. Baba alina ekkanzu, akwate ekkanzu ennungi agyambale, akwate enkofiira ennungi agyambale, ayambale engoye ennungi. Ndowooza topiki koledde wano okusalawo. Allah tabaaraka taala n'atusaba anyweze ekigambo kino kive kitegereke bulungi abooluganda. Nannyini kutokola okutugamba nti ya bani Adamu, wano tewali asigadde, wano takowodde bakkiriza, takowodde baswalihin, takowodde muntu yenna wabula abantu bonna. Talina kilaasi emu gy'asingolinze nti bano. Agambye ya bani Adamu, ya bani Adamu khudhu zinatakum inda kulli masjidi, abange mukwatemu ebyo ebyebbeeyi bye mbawadde. Bwe mubanga mugenda okwolekera omuzikiti bwe muba mukozesa, bwe zibanga tomwana tulonda nnungi, bwe ba mpale londa nnungi mwezo z'olina, bwe bakkanzu londa nnungi, amakulu londa biri excellent mu bintu byo by'olina. Hatta tutuse n'okwogera ku mmotoka, bw'obanga ng'ogenda mwana tutoleeta kali kamotoka kakadde kakuba mukka kagenda kukola pollution nga tosobola na kutwala ku banno ng'ate ne b'okulembedde obalwaza bulwaza. Toyambala ngoye zivaamu mpumbu jjama ng'ate oyinayo endala ezibadde ennungi. Saba Allah atuwe okubitegera n'okussa mu nkola. Waliwo ebintu ebikerewo okutegeera ne wabaawo ebyanguwa kati abantu ne balema bulema kubissa mu nkola. Nsaba Allah atuwe tubitegeere biidhinillah, ate atuwe okubissa mu nkola ng'omulungi gyaffe emirala egigenda okuddira oluvannyuma lw'ekiseera kino tugenda kubanga tussa bussa mu nkola. Kiyava atugamba tuli mu kwontana n'ebigambo biri eby'abantu abatamanyi ddiini, ebyokulaba omusajja ng'ali ku mutwe gwa kyennyanja oba omukazi oba omusajja n'aleeta enkoko nti beejalabya buli nnaku balya nkoko balya ennyama. Allah tabaaraka wa taala mu statement emu yagamba wakulu washrabu wala tusrifu, mulya birungi mulya bulungi naye temudiibuda.
Can you afford to buy a chick? Gosobola akakoko. Genda ogula akakoko. Ne making sure. Tenkoko eno tekuli yakuyiwa. Bwe muba babiri tewali kiguzaako konna mbate nga temujja kwagala giddingana. Nga temugimalaawo. Genda ogula oludda lwayo. Kale bw'oba oguze ennamba tunuulira b'ogenda okugabirako. Omaking sure by'oguze ewaka bimala. 2. Ku sowaani tuli ku isilaafu. Tebateeka mu ntamu bitagenda kuliibwa kuggwawo. Toteeka mu suwaani nga yekifo ekisinga okuba ekiri sensitive ekisembayo. Toteeka mu suwaani mmere gy'otamalaawo. Tosenera nga bbaawo mukyala gwe mmere gy'atamalaawo. Tosenera baana mmere yakuyiwa. Tolulunkana nga lewewe efi 6 mu suwaani nga togenda kubirya. Allah yagamba nti innahu mazima ddala ye Allah la yuhibbul musrifin. Tayagala bantu badiibuda. Mu njogeremu yagamba wala tubadhiru innal mubadhiruna kana ikhwanu shaitan. Temudiibudanga kubanga abadiibuzi balule lwa sitaani. Baba baganda ba shaitaani. N'olw'ensonga eyo baganda bange tukkiriziddwa okwambala ebirungi era tukkiriziddwa n'okulya ebirungi ku bukwakkulizo buno wammanga nga tetwambala bulungi lwa kujeemera Allah na kulunya balala na kweragira ku balala nga twambala bulungi kusinza Allah. Allah atusiime kubanga Allah yakakasa ombakasa sama n'atugamba Allah ayagala nnyo makulu g'ebigambo bye okulaba omuddu gwawadde ebyengera nga bw'omutulako bw'oti bimulabika. Allah gwawadde ebyengera nga muwadde ku ssente nga bw'omutulako bw'oti zimulabika. Bw'omutunuulira alabika obuufu bw'ebyengera Allah byamuwadde era n'anyigira nnyo omuntu. Allah gwawa ebyengera n'abikweka nga tayagala kubyolesa. Nesi tugamba nti kweragana kuduula na kudaala. Tugamba kubyolesa birabike. Munnange ennyama gy'osobola ekulabikeko. Munnange entambula ennyangu ekulabikeko. Osobole okusinziiramu ebyo otunuulire bw'osinga weebaze Allah tabaraka wa taala. Allah tabaraka wa taala bw'amala otulagira ebigambo ebyo kyava awulirayo abayoogaana eri nga baga nti omusiraamu yeerumya ayambala engoye enkadde era omusiraamu talya birungi era omusiraamu abeera bw'ati nga bwe mukuze mu biwulira. Baleeta ne ahadisi zibuzaabuza abantu ne babagamba era abasahaba babeeranga mu njwenge era abasahaba babeeranga bambala ekkanzu nkadde. Omubaka Muhammadin sallam yatuyigiriza ku kigambo obuyonjo n'agamba al-islaamu nadhifa fatadhannafu li annahu la tadkhulu al-janna illa nadhifa. Atuyigiriza buyonjo n'atubuulira abange mubeere bayonjo abange kubanga tewala jja nyingira jja n'okujjako nga muyonjo. Yawangala mu bulamu nga buki nga buyonjo. Allah kyava abuuza kulli Muhammadi babuuze man harrama zinata Allah allati akhraja al-ibad. Ani aziiza abantu okwambala ebirungi? Ani abagaana okwekuba perfume abasajja ssaabakyala? Ani agaana abaami okwambala amakanzu amalungi? Ani abagaana okwambala amasuuti? Ani abagamba okweyisa mu mbeera egwanidde? Allah yabuuza ekibuuzo babuuze. Ani yabagamba? Nti mwalimu waffe Allah yamuchalenjinga. Allah agambe Muhammad babuuze sallallahu kati alagidde gwe mwalimu obuuze man harrama zinata Allah alaykum allati akhraja al-ibad wat-tayyibina min ar-rizq. Era ani abagaana okulya kanyama? Allah yabuuza ani abagaana okulya kanyama? Basiraamu muli mu kulya nkoko, basiraamu twagala kuzimba muzikiti, basiraamu muli mu gula suuti, omuzikiti kirala n'olugoye kirala. Tubakubirize balete sente ezimba omuzikiti 1 nga bwe tubakubirize okulya ku byennyanja bafune amaanyi babeere healthy nga balamu balye bulungi basobole okukola bambale bulungi babeere respectable and reasonable nga bategerekeka era nga tebayisibwamu maaso bakole sente zikulakulanye obusiraamu. Abange mwagala kututegeeza nti abasiraamu balina kubeera abawansi mu buli kimu? Tekibangawo. Allah tabaraka taala bwe yamala okwogera ekigambo ekyo kyava agamba kul hiya lilladhina amanu fil hayati dunya. Bannange ennyama ensava
piraawo owa basimati, enkoko n'ebyennyanja n'amatooke n'essuuti n'ekkanzu ez'ebbeeyi ne hijabu ez'ebbeeyi matiri ennungi. Yagamba kul hiya lilladhina amanu fil hayati dunya, yagamba abasiraamu be bannyini mugabo gw'ebyo mu duniya, wabula n'abatali abibakkiriza babirye khalisatan yawma alqiyama, ku kiyama byeyawulidde bakkiriza bokka. Abataali bakkiriza tebagenda kukomba ku kalungi konna. Bwe balyagala okulya bagenda kubawa dhali'in kamukukulu, bwe balyagala okunywa bagenda bawa asijin, bagenda bawa amazzi olwejje n'amasira. Bwe balyagala okulya n'okunywa naye layugun, tebalina kye bagenda kufunamu wadde naaka mu kyokulya wadde ekyokunywa. Ebyo Allah yabyogera mu surati Duha, n'atunnyonnyola buki illa min dhali, bagenda kubawa kiki ad-dhali' la yusmin wala yugun min ju', nga tebawoomerwa ate tebawona njala. Illa al-adhab, bajja kuba bafuna bufunyi bibonerezo, kubanga dhali ekibala kikaawa nnyo ate kijjudde amaggwa. Buli bwoya gakufumita ate nga kikaawa ate nga kya butwa. N'olw'ensonga eyo ku kiyama abatali bakkiriza tebalinayo mugabo. Allah akikawaŋŋamudde lwatu tinga bwe guli ku kiyama nti byammwe mwekka, ne wano ku duniya kkiriza n'abalala babirye, naye nga mmwe bannyini migabo emijjuvu ku ngoye ez'ebbeeyi, ku bintu eby'ebbeeyi n'ebirungi byonna. Yedduwa gye yatuyigiriza n'agamba Muhammad, yigiriza abantu bedduwa bawanike emikono bagambe nti rabbana atina fid dunya hasana, ayi Allah tukusaba mu nsi otuwe birungi. Bwe ziba mmotoka nga nnungi, bwe abakazi nga balungi, bwe abaana nga balungi, bwe bammere nga nnungi, otuwe birungi. Wa fil akhirati hasana, ne ku kiyama ebirungi obiweffe. Wakina adhaba nnari, aba naffe gye bali batuntumukira mu muliro ffe otujjeyo ffe tubeere mu ddala nga tuli mu kwejavaana mu birungi. Khalas, eyo edduwa n'omusiraamu omupya agiyiga. Era njagala kubasaba tannagikwata agambe mu mutima kati ti rabbana atina fid dunya hasana wa fil akhirati hasana wakina adhaba nnari. Ebigambo ebyo mu budde buno obukulembedde, barakallahu fikum wa jazakumullahu khair wa ahsana ilaykum. aqulu qawli hadha astaghfirullahu li wa lakum wa lisa'il muslimina min kulli dhanbin fastaghfiruhu fa innahu huwal ghafurur rahim wa huwar rahmani al-karim. Bismillah. أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه. أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه. أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو. بسم الله الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات. الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات. الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين. ثم نصلي ونسلم على حبيبنا مصطفى محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه أجمعين. أوصيكم ونفسي بتقوى الله أيضا يا عباد الله. Baganda bange mbakuutira okutya Allah olukuutiro olwokubiri. Twagala okujjuliriza ebigambo bino tuleete n'etteeka lye twalaganyisizza okugattako, tubeere nga tuggala okutuba yaffe. Allah tabaraka taala bwe yamala okugamba nti khalisatan yawma alqiyama, ebirungi byeyawulidde bakkiriza kuba bagenda bambaza lulu, babambaze golodi, babawe ebyebbeeyi, babambaze enkulu eza zaabu, byeyawulidde bo n'okulya, wulira ejjana ebirimu ebyebbeeyi, fiha aynun jariya fiha sururun marfu'a wa aqwabun mawdu'a wa namariku masfufa wa dharabiyyu mabthutha. Erimu emigga egikulukuta emibisi gy'enjuki, gikulukuta amata, gikulukuta omwenge ogutatamiiza nga n'amata tegafa. Mulimu obukopo obutegeke obw'ebbeeyi, mulimu ebiwempe ebyalirire, mulimu obugiraasi n'obutto, mulimu n'ebitanda ebisitufu. Subhanallah, ebyo byonna birindiridde bakkiriza. Tunuulira level eri above kye bayita 7-star hotel. Ebyo byenjogedde bye bibeera mu kye bayita 7-star hotel. Gye bayita hotel emalayo nga Africana, nga Serena, nga Sheraton, nga Equatorio, nga Speak Resort wa hakadha. Ezo zimalayo ebitibwa hotel mu nsi yonna. Tewali kirungi mu nsi kitali mu hotel ezo. Naye bino bye twogerako bisukkakaawo, bano bwe baasoma Kurani ne bagibatapputira ne baleeta kye bayise emigga egikulukuta ne bateekawo springs nga bwe muyita ku Sheraton, erina amazzi agakuba tegayimirira, zuu gaba gadduka kati obulamu bwonna obwetoloddeawo ne ku Speak Hotel bwonna bubeera nga buweweevu.
ne Serene China yo bakola na nyanja namba Serene ine nyanja munda Idi Amin ji yakola eriko ebitogo eriko ebinyonyi eriko gonya kangati ne speak hotel China na Africa ne Chirina bwe baba agomazi kiwedde ne balete obukopo ne balete girasi ne balete ebiwempe carpets ne bateka n'ebitanda ebyebbeyi ebyalla byayogedde nga ffe kilasi gye tulina ya wansi nnyo eri kilasi nsukkulumu tugambye nti khalisa toyauma alikiyama ku kiyama omwavu eyabeera emukono ataasobola na kubeerako ku kolini awo ku kolini ne kulaida wa tagendawo ne wali Kajobi atagendawo ne wali ku Summer Garden tagendawo ne wali ku Muza tagendawo tamanyi life ya hotel oyo mwavu oyo bagenda kumuwa ekiri over and above bino bye twogeddeko byonna nga kibisinga emirundi butabalika nga tosobola na kubegeraageranya yeewunye kati Allah kwegamba nti khalisatan yawmal qiyama abanga naye ayagala ebirungi akole magezi ki akole bukozi magezi gakubeera mukkiriza kutya Allah ebirungi agenda kubifuna biidhnillahi tabaraka wa taala Allah tabaraka wa taala buluganda kyava agamba kadhalika nufassilu li ayati liqaumi ya'lamun bwetu kyonno baganda bange bwetu Allah yagamba nti abange bwetu kyo bwetunnyonnyola ne tutematema ne tusunsula ne tukenonula amateeka agaffe eri abantu abalina amagezi bwetu kyo bwetunnyonnyola ne tusengejja ne tukenenula ne tusunsula amateeka eri abantu abategeera bwe yamala kyava agamba nti baagala kumanya bye nnabagaana nga sibagaanye kwambala bulungi na kulya bulungi mwandi agadde otutegeera bye nnabagaana namugamba Muhammadin sallallahu nti kul innama harrama rabbi alfawahisha ma dhahara minha wama batana والإثم والبغي بغير الحق وأن تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون yagamba bategeeze bino timazima omulezi wange bagambe mazima omulezi wange yabaziyizaako obuseegu obweyolefu n'obukweke obwenkiso n'obweyolefu obwekyama n'obwolwatu n'abaziyiza n'okukola obubi okutuntuza okukijjanya okutulugunya okuliisa akakanja okubonyaabonya bannammwe n'agamba n'ekirala walbaghiya bighayri haqqi n'okuwaayiriza okugeya okutemerera n'okuki ebifuluma mu kamwa nga si birungi nga mulimu oli okuwaayiriza n'agamba nti oyo yatta gundi mulimu oli okutemerera n'agamba nti oyo yabba kino mulimu oli okugira bwati n'agamba nti oyo yagambe kino nga tobigambangako n'agamba nti bighayri haqqi n'okutemerera n'okuwaayiriza n'okukonjera n'okuyiiyayiiya ebigambo ebitali bituufu n'agamba n'ekigambo ekiramu byaziyizibwa n'agamba nti wa antushiriku billah ma lam yunazzilu bihi sultaana n'okusinza n'okugulumiza n'okusaba n'okwegayirira n'okutya n'okweraliikira ebitali Allah weeraliikira mandwa mulwokuba bajjajjaabo weeraliikira sengaawo musimanyi senga ajja kusiraanya Allah tabaraka wa taala yagamba wa antushiriku billah n'okugatta ku Allah ng'omugattako sengaawo Allah akugamba bino ate maama wagamba bino ne bagamba nti munnange omukadde taddibwamu abange Allah yatulagira okutya abakadde n'obbawa ekitiibwa n'obbagondera wakadha rabbuka alla ta'budu illa iyyahu wa biliwalidaini ihsana yakawaŋŋamula Allah kwalushi n'agamba nti ye yekka yateekeddwa osinzibwa n'abazadde ababiri okuweebwa ekitiibwa n'okugulumizibwa naye mu njogerera kyeyava agamba wawassayna al insani liwalidayhi husna nalaamira omuntu okubeera ng'ayisa bulungi bakadde be n'obbagondera n'obbawa ekitiibwa n'obbatya n'obbalabirira n'obbawembejja n'obbayooyoota naye wa in jahadaaka litushiriku ma laysa laka bihi ilm fala tuti'uhuma ilayya marji'ukum fa unabbikum bima kuntum ta'malun yagamba ne bwe beewussa ne beezooza ne beekuza ne bawaganyala ne batuuka n'obbalagira okungattako fala tuti'uhuma awo tewali kubagondera mamma akugamba kugenda musaba taata gamba bigali simanyi baana bange mukuŋŋaane tukula program za lumbe wa in jahadaka litushiriku ma laysa laka bihi ilm senga beewussa ne beezooza ne beewuttusa ne bajja kubalagira ate byakungattako fala tuti'uhuma
nze nabalagidde obbagondera n'obbawembejja n'obbasuusuta n'obbayoyoota naye mbaganye naga nti ilayya marji'ukum gyendi gye mugenda kubatta gwe ne bazadde mugenda kubatta ilayya marji'ukum ngenda kubatta bakuzaala naawe nkutte fa unabbiukum bima kuntum ta'malun kati ku nkomero buli omu musasule munyinyole lwaki mwegatta ne bazaddebo wegatta ne bazaddebo mu njoge nono ensonga baganda bange twagala kuwunzika ekigambo nga bwe tutogedde tugambye nti abange ebyo bye baatugaana n'ekisembayo wano mu nsonga zawadde kyava agamba ti wa antakulu ala Allahi ma la ta'lamun n'okutemerera Allah nga mumwogerako ebigambo bye mutamanyi Allah yazaala gundi mwana wa Katonda simanyi Allah biki simanyi Allah tamanyi Katonda yansobera nzoba namukolaki nze Allah yansobera atalina mannyo gwawe ennyama ne Allah gabanga mulalu wa antakulu ala Allahi ma la ta'lamun n'okwogera ku Allah ebyasswakaba bye mutalinako kutegeera ezo statement ebyo bye batuganye ensonga muziwulire ze batuganye mu context eno batuganye kisookera ddala buseegu kukijjanya na kutuntuza kutulugunya message eno kegendera abakulembera eggwanga lino n'abakulembera abantu abalala eggwanga ebyalo amaka family amasomero amalwaliro babosi ku mirimu buli mukulembeza yenna eri bakulembera nga abatulugunya ategeere kyakaseera kako batulugunya ka myaka 10 2 3 4 5 10 myezi 6 omutulugunya jafali myezi 6 ogwo musamu tagenda ba mukoziwo either ngalizayininze oba ng'omugobye oba ngafudde oba nga gwofudde tagenda ba mukoziwo meya atulugunya abantu mu municipality agenda kubeerako emyaka 4 n'ennaku 2 kyekisanja kye aveeko abange abaaliwo bammeeya bakadde mbajjukira munnange bazze bagenda yatuyinza okugamba bammeeya nga nabatono ne batutuuka ku level y'MP naye time etuuka n'agenda time etuuka president wana Uganda tubala mwenda mulamba munnange waliwo abaaliwo n'omu yagambye entebe ewooma ne twagala gamba nti yenna atuntuza baakulira kabe musajja mu makaage nga w'amaanyi nnyo munnange twagala mugamba tibatuganye okutuntuza n'okutulugunya okukijjanya n'okukola ki n'okuliisa abantu akakanja ekirala kye batuganye okutemerera ekirala kye batuganye okugatta ku Allah n'ekisembayo okwogera ku Allah ebigambo ebitaliko mutwe na bagulu twagala kuwunzika era ekyewunyisa kyekutuba eno njagadde ogibalansinga nga yenkana n'esooka wadde ng'emirundi egimu ebeera nyimpi nnyo kutuba ey'okubiri kwesooka njagala kukozesa etteeka erisembayo mu suratu al-Ahzab nga njagadde ndisembyeyo etteeka eryo liri mu suratu al-Ahzab twagala kuddayo ku kigambo kyaffe tutanye ensonga gye twogerako twagambye nti ani aziyiza abantu okwambala obulungi era ani aziyiza abantu okulya obulungi Allah tabaraka wa taala abooluganda yaleeta ekigambo nga kigambo baka Muhammadin sallam era nga bwe twagala okuttanyiza abaganda bagamba obwato bufa magoba tegeeza omugoba w'eryato alina kubeera serious ng'eryato likola litya nga ligenda kulandinga ate babaganda ne bagamba abo baganda ye Nabi sallallahu kyavaga nti innamal a'malu bil khawatim no buli mulimu gutererera oba gwononekera ku nkomerero yagwo eno gye gusembera gye gukola gutya gye guyononekera oba gye gutererera njagala kweyambisa ekiseera ekisigaddeyo wano okujjayo ensonga zino biidhnillahi tabaraka wa taala twakonye ku kigambo kwambala Allah tabaraka wa taala abakyala be baawulira nga babagambye bambale bulungi n'abasajja be baawulira nga babagambye okwambala obulungi munnanga abalenzi balowooza damage bwe babagamba okunyiriza enviiri balowooza bimemeya bwe babagamba okwambala kye bayita fitting balowooza mpolezi batippa ze nno neesiimye ndi muyizi wa Lungereza kye bayita fitting lwe lugoye olumala nga terukwata ate nga terusagala kye bayita fitting that is why bw'ogenda okugula engatto agitundaga nti omwana engatto eganya omufiitinga eneemunyiga nnyo muweemu eri hatta bwe zirema zonna kyava agamba nti genda ku mudaala omulala oba kangende ku mudaala omulala kye bayita fitting lwe lugoye nga sirukuyiikamu sirulinga kooti ya jjajjaawo ate terulinga kasaati ka mutabaniwo tekalinga kapale ka muzzukuluwo ate teringa mpale endabadda baŋŋambye jjo waliwo omusajja yabadde azze mu ofiisi n'aŋŋamba mbu waliwo omuvubuka omusiraamu yayambala empale bagiyita simanyi dashi goba embizzi mujja kujimbulira nga biwedde waliwo engatta empya eyazze bagiyita dashi simanyi bwe bagiyita kyazze bakiŋŋamba ejjo mu ofiisi neŋŋamba ebigambo kuyiyaga tekuggwayo Uganda subhanallah waliwo ekika ky'engatto bakiyita gundi kola kiki kakati
abange nja kubasaba muleme kwogerera mu kutuba twagala kuggalawo abawala be baategeera okwambala obulungi balowooza kwambala mini aba ne balowooza okwambala tight skirts aba ne balowooza okwambala obuveera aba ne balowooza okwambala obutimba aba ne balowooza nti babagambye kuyisa mabeere bweru abala balowooleza ddala nti kwe kusiiga emimwa ne langi n'abala ne balowooza nti kwe kujjako enjala ezaabwe ne bateekako ez'ebinyonyi abala balowooza kuteekako nviiri za mbizzi ebyoya by'embizzi ne babisiba ku mitwe abantu ne bategeera bulala nnyo Allah tabaraka wa taala kyava agamba omubaka Muhammad sallallahu yamugamba ya ayyuhan nabiyyu kulli azwajika wa banatika wa nisa'il mu'minin yudnina alayhinna min jalabibihin dhalika adna an yu'rafna fala yu'dain wa kana Allahu ghafurar rahima. Allah tabaraka wa taala abuluganda etteeka liri ku 63 biidhinillah yagamba Allah ng'agamba omubaka Muhammad sallallahu omusomesa omukulu owange nabbi gamba bakazi bo nga bw'ataagambe babe anaagamba ati ababalala era gamba bawalabo nga bw'ataagambe babe kutereeza anaatandikirawo ababalala senga nina bayimaamu wano nga bawera imaamu onaagamba otya ku bawala b'abasiraamu ng'ababo bakunaba kale onaagamba otya ku bakyala okwambala ky'obalaba tebasoma mateeka ago kubanga agamba naabyogera ntya nga ne mukazi wange asiba akasunsu naabyogera ntya nga bawala bange batambula basammula naabyogera ntya nga batabani bange bambala bazita maso ne batambula nga bakoze omunyama batambula bayuga nga abatamidde babawuna kaali imaamu waffe kyava asirika n'asirika n'asigaza kimbasiraamu twagala ssente tulina obwetaavu n'olw'ensonga eyo baganda bange twagala kugamba nti bayimaamu n'abakulembeze bonna baseeka ne bahaaji ne baani babagambye kusooka waabwe bagambe bakazi baabwe tell your wives wa banaati and your daughters ne bawalawo bagambe oluvannyuma wa nisa'il mu'minin talaaga ogende mu bakyala babakkiriza obagamba otya yudinina alayhinna min jalabibihin bambale engoye zibabune bambale engoye ova munda baggumire bateekeko obukanzu bwabwe bamuyita shariya n'oluvannyuma beebuutikira engoye nga ziva ku mitwe gyabwe nga gikoma mu nteegateega nga zibika bosoms zibibika wakati wa kabina n'enteegateega amakulu ne muleve eno nga lutuukako wano ne lukka alayhinna min jalabibihin bambale olugoye oluyitibwa jilbaabu Allah nagamba dhalika adina wulira emigaso the importances of a Muslim dress naga nti dhalika adina ekyo kigenda bayamba ayo orafna fala yu'dain kigenda bawenkiza okwawula mu balala bategereke nti bantu babuvunaanyizibwa ate kifuuke n'ensonga okubaweesa ekitiibwa n'okubawonya okwesittazibwa wa kana Allahu ghafurar rahima Allah asinziire ku kikolwa ekyo kyokka asonyiwe abakyala abo ate abasaasire ate abasonyiwe era abali mbabuuza wandyagadde ommanya ky'oteeka okukola Allah asonyiwe ennyoko wandyagadde Allah asonyiwe ennyoko amusonyiwe maama alina emyaka 5 alina ensobi ze ezimu ozimanyi ezimu tozimanyi wandyagadde Allah amusonyiwe oyagala Allah asonyiwe mukazi wo babaana bo oyagala Allah asonyiwe mwannyoko Madiina ali wali oba Fawziya yagamba Allah wa kana Allahu ghafurar rahima yawashiwalensi Allah agenda kusinziira ku kwambala kwokka wallahi asonyiwe abakyala kukwambala ate abasaasire amakulu abasaasire era abasonyiwe era bwe yali eggala sura yagamba wa kana Allahu ghafurar rahima mumpulira bwe yali agiggala sura al-ahzab era yagamba nti wa kana Allahu ghafura rahima bwe yamaluga nti yu'adhibu Allahu al-munafiqina wal-munafiqat agenda bonereza abasiraamu abali mu lulimi ne mu luzise basiraamu eno baganda basiraamu ate eno basamira eno basiraamu eno bakunami wal mushrikina wal mushrikati n'abasamiza abasajja n'abakazi ne wa yatuba Allahu alal mu'minina wal mu'minati Allah agenda sonyiwa abasajja abawulira amazima ne batya ne bagamba mbirese n'abakyala babadde bakunama ababadde bambala obubi ne babitegeera ne bagamba abaana baabwe ne babireka wa kana Allahu ghafurar rahima Allah asinzire ku ekyo kyokka ekyokumenyeka kyokka tagenda kutunulira sola zaabwe asinzire okwo naye njagala bakakasa wallahi teriyo muddu atya Allah nga tayimirizaawo swala teriyo muddu ng'atya Allah nga tayimirizaawo kiki olwo njagala kuggalawo n'ekigambo eky'eswala tuggalewo tugende mu swala
yagamba Allah wa innaha lakabiratun illa lal khashiin gwe mulimo ogusinga obba omunene omuzibu gw'okukola mu mirimu gyonna n'okusinga okukendeeza ku mpale n'okusinga okukuza ebirevu n'okusinga okwebikajiribabu n'okusinga okulekayo okwalula abalongo n'okwabya olumbe yagamba omulimu ogusinga obba omunene yeswala so okujja muzikiti nti yeswala omuzibu ogusinga obba omunene okukolebwa n'okusasulibwa empeera nti mutuufu. Somebody may enter to the mosque ne batamwawadinga yadde point. Oyinza okuyingira buuti ne batakwawadinga ng'omuyizi yayingira ku university n'avaayo ng'agudde n'omuyizi yayingira mu secondary n'avaayo nga talina bubonero ng'eyakola P7 n'afuna 36 0000 FFFF yayingira afunye 0 newa innaha lakabiratun tegukoleka ate n'obubonero bwago tebumala gagabwa omulimu ogwo kyeyabagamba nti huwa alfariqu asala yenjawulo huwa alfariqu baina almu'minina wal mushrikin aw alkafirun yenjawulo wakati w'omusiraamu n'atali muki si nkofiira si hijja si zaka si tayiri si kusula muzikiti wabula asala kyeyabagamba nti asala imadu dini islam abanga yempajja eddiini obusiraamu kwe butudde faman akamaha n'ayimirizaawo empajja eyo fakad akama ddiini aba ayimirizaawo eddiini ye waman tarakaha n'alagaddalira empajja eyo ey'eswala fakad hatama ddiini aw fakad kafara aba alagaddalidde obusiraamu bwe nga ye era aba akaafuwadde n'ekisemberayo ddala huwa awwalu ma yuhasabu bihi al-abdu yawma al-qiyama bannange gwe mulimu gwe bagenda osooka okutunuulira n'okubala ku kiyama n'okusasula gwe bagenda osooka okusasula fa in wujidati tamma bwe lisangibwa ng'eswala yali ttiiki tama wasailu amali emirimu gyonna gye balimu nti gyali ttiiki newa in wujidati naakiswa bwe lisiŋŋaanibwa nga yali yabitege nga wasaalanga gy'oyagala munnange egobwe n'emirimu egyo nna gigobwe audhu billahi minash shaitani rajim inna allaha wa malaikatahu yusalluna ala nabi ya ayyuhalladhina amanu sallu alayhi wa sallimu taslima وقال مصطفى صلى الله عليه وسلم من صلى عليه صلاة واحدة صلى الله عليه به عشرة اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على إبراهيم وعلى ال إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على إبراهيم وعلى ال إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم أن الحق قد ارزقنا اتباعه وأن الباطل باطل وارزقنا اجتنابه اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى اللهم اعز الاسلام والمسلمين واذل الشرك والمشركين ودمر اعداءك اعداء الدين اللهم نادى قيده فرد كيده وسوسده اللهم انا نجعلك في نهورهم ونعوذ بك من شرورهم اللهم اكفنهم بما شئت وصلى اللهم على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى اله وصحبه اجمعين.